Red Zone TV kwoli ng'okyagoberera omukutu gaggadde weebale kubanga okyatambula naffe ekyokola kya mutawaana nnyo gwe akkiriza n'oyimirira naffe mu mbeera yonna. Red Zone TV tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tukuweereza mpola mpola. Kakati abeeraliikiridde bangi beebuuza live nga tezijja. Njagala okutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yasimbudde dda ne ttiimu eya ba Foot Soldiers nayo yatuuse dda mu bitundu ebya Bondi Bujjo. Ttiimu esooka yatuuse dda, namawulire abamu kamera zaffe ezimu zamaze dda okuba nga zituuka mu kitundu ekyo era okusagambiza kw'amaanyi nnyo mu bitundu ebya Bondi Bujjo. Kati gwatugoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza ebivvulu biri mu kubeera nga biyisibwa bannansi abawangalira e Bondi Bujjo bali mu kubeera nga bavuga zi drive newankubadde nga bwe nakugambye nti olunaku olwajjo poliisi yayisizaamu olweyo egenda etiisatiisa egenda egumbulula n'okubateerawo embeera eringa eyagala okubalemesa okubeera nga ate banyumirwa mu ngeri yaabwe gye bandyagadde okubeera nga banyumirwamu. Wabula njagala okugumya ambuuzizza lwaki temutuwa live. Bannange njagala obbagumya ensonga tezinaba kubeera nga ate zitambulira ddala bulungi nnyo, naye nga kyoba omanya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye bamaze dda okuba nga basimbula, ate ne ttiimu ey'aba Foot Soldiers ttiimu ey'amawulire nazo zamaze dda okuba nga zituuka, era kyoba omanya mu bitundu eby'Ebondi Bujjo buli kimu kiri taratibu, buli kimu kitambula nga bwe kiri supposed okubeera nga ate kitambula. Gwatugoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV nakugambye abaana mu disitulikiti y'Ebondi Bujjo basuze basimba bitooke ne ku makya g'olunaku olwaleero, era gwe mulimu gwe gumu gwe bakeddeko. Abamu bali mu kusimba bitooke, abalala bali mu kubeera nga bavuga zi drive, abalala bali mu kubeera nga ate bakunga bannaabwe. Bannange mujje mu bungi ku kisaawe Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yabuukinze n'ekibiina ekya National Unity Platform. Waliwo abadde ambooza nti lwaki ekibiina ky'ebyobufuzi nga kigenda okukola talk show ku radio kisasula, oluvannyuma lw'okuba nti olunaku lwajjo nakulaze receipt eziraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina ekya NUP basasula okubeera nga bakozesa radio station emu esangibwa mu disitulikiti ey'Ebondi Bujjo. Kati awo ekintu ekyo kitataganyiza abantu bangi obwongo nga beebuuza kuva ddi nga disitulikiti nga talk shows ezigenda okubeera ku radio stations ez'enjawulo ate tuzisasulira. Ebibiina by'obufuzi ebirala waba bannabyafuzi abalala bo nga tebasasula. Muganda wange okimbuuziza naye njagala okutegeeza nti bino birala olw'ensonga nti ekibiina kya NUP buli kkubo lyonna eryetaagisa okubeera nga baliyitamu okugiremesa okutambuza entambula zaayo, ekkubo lino litera okubeera nga likozesebwa. Kakati njagala okutegeeza gwe atugoberera ku mukutu guno, njagala okutegeeza nti ekyo kijja nga akakodyo ak'okwongera okunafuya, okukeereyesa n'okulaba nti balinnya mu nteekateeka ez'ekibiina ekya National Unity Platform ne President waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency. Wabula njagala okutegeeza nti ebyo byonna bibadde tebiyinza kubanga bireetera ekibiina kino okubeera nga ensonga ziyimirira, era ekibiina kino kyasalawo okubeera nga embeera yonna kigitambuliramu nga woyinza okuba nga okitegeera nti bw'omanya omulabewo kyakwagaliza naawe oba olina okuba nga weeteekateeka mu buli mbeera yonna. Olunaku olwajjo nakuwadde amawulire nga poliisi egezezaako okugenda okubeera nga etiisatiisa ababadde bakola drive. Poliisi yabayingiridde nebalemesa era ne babalagira okulekeraawo okukola drive zaabwe, naye kino tekirina we kirabikira mu political rallies ez'ebibiina ebirala byonna. Ebibiina ebirala biba bigenda okukuba rally zaabwe, buli kimu kibeera taratibu nnyo. Simanyi oba lwakuba abantu baba batono, simanyi oba lwakuba bannababufuzi abo baba tebabasuubiramu kyamaanyi kiri awo, siyinza kukulimba. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP ebintu birala. Bw'aba agenda ewantu poliisi edeployinga, kati bano abaana boolaba bali mu kusanyuka kwabwe, abamu basimba bitooke, abalala bali ku piki zaabwe bali mu kunyumirwa, beesunga balindiridde Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency. Naye nga bwenjogerera ali mu kkubo, naye nga bwe nakugambye nti distance mpanvu nnyo. Ebintu bino ngezaako bikuwa lwa nsonga, waliwo ambuuza lwaki mbawa distance. Ebintu bino mbikuwa olw'ensonga nti wabaawo bambi abayina laavu ennyingi nga nze eri Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye nga ate laavu yaabwe bambi tasobola kugumiikiriza. Kati awulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency agenda Bondi Bujjo, alaba tatuuka, talaba live. Kati nkuwa ebintu nga bino otegeere, era nakugambye olugendo lubalire essaawa wakati w'omukaaga n'omusanvu, ate okusinziira ku nvuga oba ku poliisi gye tusuubira okubeera nga etataaganya olugendo, essaawa ezo zandyeyongeramukko. Naye ekyenyinza okuba nga nkukakasa okukeera kwabaddewo, ttiimu yatandise ng'obudde bukyali, era nkakasa mu ddakiika oba mu ssaawa si nnyingi nnyo okuva kati wenkoledde akatambi kano ogenda kuba ofuna live ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gyonna
era kkiriza nziremu wano mbeere nga ate nkutegeeza nti emikutu gyaffe egyenjawulo kwe tusinzira okuba nga tukuweereza mingi. Tukuweereza ku Facebook, tukuweereza ku YouTube. Tulina omukutu ogwa Red Zone TV ku Facebook, tulina omukutu ogwa Red Zone TV ku YouTube. Facebook gyeri, YouTube gyeri, Red Zone TV. Ku Facebook tulinayo emikutu emirala nga Tiimu Kyagulanyi TV n'emikutu emirala era gy'oyinza okuba nga ogitegeera. TV gye bayita Lujjuliro TV nayo eri mu umbrella yaffe, wabula eno ku YouTube tulinayo emikutu gino wammanga. Waliyo Red Zone TV, waliyo Uganda One, waliyo Shalom Television Uganda, waliyo n'emikutu emirala egigenda okuba nga ate gitandika okuweereza, wabula n'omukutu ogwa UG Updates nagwo omuntu agukolerako tuli naye, era bw'aba akuwa updates zikwate era tugende mu maaso tubeere nga ate tutambuza ensonga. Kkiriza mbeere nga kano nkakulekera wano, then oluvannyuma nzije tubeere nga ate tweyongerayo n'ensonga ezigenda okuba nga zigenda mu maaso ku mukutu guno ogwa Red Zone TV n'emikutu emirala kutugenda okuba nga tusinzira okuba nga tukuweereza.